Balamusizza mikwano gyange abampuliriza, mwebale nnyo okubeerako nga muwulirizanga ate n'okubeera nga munyiikira okusindikira ku balala. Amannya nze Catherine Mitala era ndi mubuulizi wa njiri, naye enjiri yaffe ey'olunaku luno olwaleero tugenda kugijja mu Luka 18 olunyiriri lugenda kubeera lwa 15 wentandikidde. Bagamba nti awo ne bamuleetera abaana abato waali okubakomako, naye abayigirizwa bwe baabalaba ne babagoba ndowooza bwe kyandibadde. Naye Yesu n'abayita ng'agamba nti muleke abaana abato bajje gye ndi, so temubagaana, kubanga abalinga abo obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Mazima mbagamba nti buli atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingiramu n'akatono. Abooluganda, tuwulidde ebyawandiikibwa ebyo, nsomye ennyiriri zibadde 3. Tulaba nga baamuleetera abaana abato Mukama waffe. Abazadde bangi baava enjuyi n'enjuyi nga bamuleetedde abaana abato just abakomeko bukomi, nga bawulira nti ekyo kimala Yesu okukoma ku baana be, ku baana baabwe. Era abazadde bano okusinziira bwe tusomye baali bangi. Ndowooza baakuŋŋaana eyo, waaliyo endowooza eŋŋambe zayitingana eyo nti Mukama waffe ali mu kifo kiri. Bonna bonna ne bajja, abayigirizwa ne babalengera nga baleeta abaana, ne bababoggolera ng'era bwe tukola bulijjo. Abaana baagala nnyo Katonda, naye emirundi egisinga tulowooza nti bano abakulu be baba bayitawo be bajja obbitegeera. Abakulu be baba batuula mu maaso, abakulu be baba basooka ku layini, abakulu be baba naye Yesu n'abayita nga bagamba nti muleke abaana abato bajje gye ndi, temubagaana. Luno lwe lukuŋŋaana lw'abaana olwasooka Mukama waffe lwe yabuuliramu oba lwe yasembezaamu abaana. Kubanga mu nkuŋŋaana zonna ze tusoma mu Bayibuli tetulabamu nkuŋŋaana ze bamuleeteramu abaana. Naye Yesu ye teyabagoba ngaffe bwe tutera okukikola. Obwana buto bwatuuse dda ne bwesooka ebifo ne mugamba muveewo mutuule eri, newali muveewo mutuule eri, nga tulowooza nti bano abantu abakulu be bajja okutegeera ebintu bya Katonda amangu. Naye Yesu yagamba mubaleke, kubanga abalinga abo obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Abaana abato n'abo abalinga abaana abato obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Lwaki yagamba nti abalinga abo obwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe? Abaana abato bakkiriza nnyo. Omwana omuto ky'omugamba kyakkiriza. Abaana abato, nze ndi musomesa wa Sunday school mu kyaki yange gye nsabira, naye abaana abato bambi buli kigambo kyonna ky'obagamba bakitoola bakitwala. Era kyobudde olaba nga abasomesa ba Sunday school bateekwa okuba nga bategeera ekigambo kya Katonda obutakyamya baana bato. 17 agamba nti mazima mbagamba nti atakkirize bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingira n'akatono. Atakkirize bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingira n'akatono. Abaana abato bakkiriza obwakabaka bwa Katonda, oba mu ngeri endala tulina okukkiriza byonna ebiva mu kigambo kya Katonda ng'omwana omuto bw'akkiriza. Ne batugamba nti bannange tukkirize Katonda mu mitima gyaffe, ne tukkiriza ng'abaana abato. Ne batugamba nti kati kwatula bibi, ne twatula ebibi byaffe ne tubyogera eri Katonda. Ne batugamba kati kugoberera Katonda, ne tumugoberera kuganga tuli bagonvu nga tukkiriza ebigambo bino ebitugambibwa eby'obwakabaka ng'omwana omuto bwe yandikikoze, ng'omwana omuto bwe yandikkiriza. Naye agamba nti oyo atakkirizenga bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto talibuyingira n'akatono.
ekyo kyongera okutulaga nti okuyingira obwakabaka bwa Katonda okukkiriza number 1 okukkiriza obwakabaka bwa Katonda ne tubukkiriza tutya? Tukkiriza nti Yesu Kristo mwana wa Katonda, tukkiriza nti Yesu Kristo yafa ku musaalaba ku lwange, tukkiriza nti Yesu Kristo yayiwa omusaayi. Wegamba nga tetutaddemu magezi gano ga kikulu, kale ate oba mwana wa Katonda ate yazaalibwa atya omuntu oyo? Si mwana wa Mariyamu? Ate Katonda yandibadde amuzaala? Kweganga tetutaddeemu magezi ga kintu kikulu, nga tukkiririza bukkiririza ti ddala Yesu mwana wa Katonda nga bwe byawandiikibwa nga bwe tubikkiriza. Bw'oba tokkiriza byawandiikibwa nga bwe biri, ngwe nomala okubinoonya, kale ate ekyo kyajja kita, kale ate Katonda ani yamutonda, kale ate byali bitya, kati ate kwegamba obwakabaka bwa Katonda oyinza obufuuwa mu ŋŋombe. Ekigambo kya Katonda tulina kikkiriza bukkiriza nga bw'okisomye bw'olina okukola ki? Okukikkiriza. Kakibe nga kinene nnyo mu magezi go nga tekijaamu, gwe kikkirize nga bwe kiri. Kakibe nga kitono nnyo ng'olaba mu magezi go tekijaamu, kikkirize nga bwe kiri. Ng'omwana omuto bw'akikkiriza, naawe kkiriza ebigambo bino eby'obwakabaka nga bwe bikugambiddwa. Kkiriza olokoke, baga nti lokoka ng'olokoka. Omwana omuto yeewomuga nti gundi lokoka ng'addamu essaala. Egamba tulina okweggyamu embeera zino ez'ekikulu. Nze nkuze mbiraba, Katonda tasobola kuzaala, ate ye yatandika atya okuzaala? Kati kwegamba ne tweggyamu eyo embeera ey'ekikulu, embeera nti nasoma nnyo, embeera nti mbimanyi, eyo yonna nga tunayingira mu bwakabaka bwa Katonda tulina okubyeggyamu ebyo byonna ne tukkiriza ekigambo kya Katonda nga bwe kiri. Bwe batugamba kulokoka nga tulokoka, bwe batugamba kwenenya nga twenenya nga bwe kiri. Bwe batugamba nti Katonda yatonda omuntu ate omuntu n'amala n'agwa, naye abo bonna abamuvaamu baba baagwa dda. Ffenna abaava mu Adamu twagwira mu Adamu, kubanga ffenna Katonda bwe yali atonda omuntu ffenna yatutondera muli, ne Kaawa yamutondera muli. Era kyovudde olaba nti Kaawa ye teyatondebwa, Kaawa ye yaggyibwa buggyibwa mu Adamu nga Katonda yamuteekamu dda, naffe yali yatuteeka dda mu Adamu. Kaakati bw'agwa ffenna ne tubeera nga twagwa kubanga twali mu Adamu, ffenna twagwa. Kaakati bwe bakugamba munnange ensi eno twagwa, tulina okwenenya ne tudda eri Katonda, ate tobiteekamu magezi mangi. Kikkirize nga bw'okiwulira, kkiriza ekigambo kya Katonda olyoke oyingire mu bwakabaka bwa Katonda. Nti oyo atakkiriza nga mwana muto, oyo atakkiriza bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto tali buyingiramu n'akatono. Naye ddala waliyo omuntu atayagala kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda? Teri atayagala buyingiramu, naye engeri gye tubuyingiramu ye yatulema, engeri gye tuyingiramu gye tutategedde. Naye ng'ate enjiri ebuuliddwa mu mawanga gonna abantu basobole okutegeera engeri ki gy'oyingira mu bwakabaka bwa Katonda, era ngeri ki gy'oliyingiramu gy'oliyingiramu bwakabaka bwa Katonda. Olibuyingiramu otya? Obwakabaka bwa Katonda tebabuyingiramu ng'omuntu amaze kufa. Obwakabaka bwa Katonda omuntu tebamukkiririza bukkiririza. Obwakabaka bwa Katonda buli omu akkiriza yekka. Era kyovudde olaba nga wano Mukama waffe yagamba nti mubaleke bajje gye ndi, temubagaana, kubanga nabo balina okumukkiriza. Si kukkiririza mu famire nti taata bwe yalokoka ne maama ffenna abava mu maama twalokoka. Nedda, obulokozi bwa ssekinnoomu. Yandibadde abagamba wano nti mubaleke mubeere nga mubasabira ne bwe batajja eno gye ndi, mubaleke mubalokokere. Nedda, nedda. Yagamba
nti mubaleke bajje gye ndi abaana bato. Eyo waliyo abantu abakulu, abaana bato nga baagala okujja mu Sunday school naye nga mubagaana, nga mubakuba kubanga bazze mu Sunday school. Ewaffe waliyo omuzadde yajja n'asikambula akaana ke mu Sunday school n'akatwala, naye Yesu akyagamba nti mubaleke temubagaana. Gwe muganda wange bw'oba tonnabitegeera bino eby'okujja mu kyaki n'okulokoka, omwana omuto muleke. Ate ekyo kiri kuteekesaako omusango omulala nti gwe wagaana ate n'abaana n'obagaana. Abaana baleke, ebintu bye tubasomesa bya Bwakabaka bwa Katonda. Tetulinayo bintu bye tukola nti oba bya kisamize, oba tubakolako mikolo, oba tubakolako bino na biri, nedda. Tubasomesa kigambo kya Katonda. Muleke abaana bammwe abato, mmwe bwe muba temunnaba kubitegeera, muleke bo bajje babitegeere. Ate tulabye ne famire ennyingi ezirokoka ku lw'abaana, ng'abaana bo baabitegeera ne baddayo eka ne babuulira bazadde baabwe. Abaana mubaleke bajje gy'ali. Era yayogera wano n'akikkaatiriza. Omuntu bw'agamba nti mazima nkugamba, aba mukakafu nti kyayogera kyekyo. Agamba mazima mbagamba, buli atakkiriza Bwakabaka bwa Katonda ng'omwana omuto, ekyo kyo mazima agatakyukamu. Mazima mbagamba, ge mazima agatakyukamu. Teri agenda kulaba Bwakabaka bwa Katonda nga takkiriza. Teri agenda kulaba Bwakabaka bwa Katonda ng'atutteyo ssente kusasula yayingire. Bintu bingi abantu bayita mu nkwawa z'abannaabwe, oba muli mu layini ye n'ayitawo n'agenda eri ne bamuwa by'ayagala, n'abalala mwe ne musiiba mu layini. Naye Bwakabaka bwa Katonda ate bwo si bwe buli. Teri ky'olisasula Bwakabaka bwa Katonda obuyingiremu okuggyako okukkiriza, n'okkiriza nti Yesu yafa ku lwange, yayiwa omusaayi gwe, n'okkiriza okwenenya ebibi byo, n'okkiriza okulokoka. Muganda wange ampuliriza, bw'oba owulidde ebigambo bino n'obitegeera, ddala ddala ng'oyagala okwenenya, ddamu essaala eno. Gamba nti ayi Yesu, mpulidde ekigambo kino olwaleero, ne ntegeera nti bwe sikkirize ng'omwana omuto, obwakabaka obw'omu ggulu siribuyingira n'akatono. Kakati nno nzikiriza nti wafa ku lwange, era neenenya ebibi byange byonna bye nakola, bye bankolera, bye bankolako, ate nange bye nakola abalala, byonna binsonyiwe. Onnaaze n'omusaayi gwo ondokole mu linnya lya Yesu, amiina. Bw'oba ng'oyatudde essaala eyo, kiwedde, omaze okulokoka.